Tutandise enkola yaffe eya medical camps eya buli mwaka ate nga buli mwaka tukola camps ezo emirundi ebiri. Tukola camps ezo mu October ne tukola ne camps ezo mu April. Kati olwaleero tulonkinze kyenaliise okulonchinga camps eza April. Kati bannalotale bonna bategeere n'abantu bonna betugenderera okujjanjabira obwereere bategeere endwadde ezisookerwako omusujja okebera kansa okugaba omusaayi okebera ebifuba endwadde eza bulijjo naye nga twebaza abantu abawulidde omulanga guno ne bajja okufuna obujjanjabi buno n'ekikolwa ekikoleddwa leero ate tugenda kikola mu clubs eza Rotary endala 9 mu Uganda yonna.